Alien Skin bakuletanga Lord Mayor w'ekibuga Kampala 2026 yediru gye mwina n'empuuga. Era nze seewuunya nnyo bw'oyatula obuyisiraamu kubanga nkimanyi nti kyankizo nnyo eri abayisiraamu balina chances nnyingi ku kifo ekyo olw'abayisiraamu abangi abalondera mu kibuga Kampala. Ze kadi ze muzannya naye weegendereza abantu abo. Era weebuuze nnyo lwaki baagala okutaapinga ku masannyalaze go. Bwe baba bavuma Kyagulanyi omuyimbi ng'ate gwe bakuleetanga omuyimbi mu by'obufuzi nkyagala weegendereza abantu abo beeyubulanga misota. Bayuza weebuuze nnyo bonna be bagize bawaana baliriddawa baafa. Dr. Kizza Besigye yafa. Lwaki tebamusimbawo nga president? Bo lwaki baddukira nnyo buli awali akasannyalaze okwachivinga goals zaabwe ez'ebyobufuzi? Nsaba otuulaawo wekkaanya abantu bano bakuleeta mutima ki era lwaki kati? Beba mwe badde eri baga nti abadongo tebasobola byabufuzi lwaki bafule ntinga ggwe era baagala kuleetanga Lord Mayor wa kibuga Kampala. Nsaba oleme kulwana ntalo z'abantu bano kuba kyekintu kyabwe bakireeta lwa busungu tebalina agenda nnungi. Tebalina goolo yabwe esimba okuleka okulwanisa Kyagulanyi. Chekitufu chenjagala okugamba ngano ngali Skin. Ekifo ky'obwa Lord Mayor ja kukiwangula kubanga ng'abavubuka ba ghetto tukukkirizaamu era tukuwagira. Ojjabba kunga bajja kulonda. Naye bana abatapinga ku masannyalaze go ekigendererwa kyabwe ki? Nsaba otuulaawo mufango ni forest kabiro olowoozeemu oleme kulwana ntalo. Kubanza n'entalo ze zigenda okumaliriza. Zigenda kumaliriza nga mulimu n'amalugo. Mugenda kubaamu omuntu afa wakati wa Kyagulanyi n'abasajja bano nze nkubuulira. Ebintu bino bye balimu. Olutalo luno lunene okusinga bw'olulaba. Baleme kukubisa teeke. Nsaba olowoozeemu era bargaining power yo ebeere waggulu kubanga bano abasajja bayuza. Lwaki bataapinga ku masannyalaze go? Bayinza okulimbalimba n'akafo k'obwa Lord Mayor mu Kampala gwe n'obayisaawo ku bifo byonna bye baagala. Era lwaki bakikola kati? Bakategeera kati nga bamaze okubagoba mu noopu. Kati baleme kulwanisa ntalo nakuza. Nze ngenda kubaza embawa bwino manyi ze Calvin bwenti bwe mbagamba. Naye yo Alien Skin gy'olaga ndaba yo. Naye kwe manya tukukkiririzaamu ojja kwachivinga obwa Lord Mayor ogenda kubulya. Naye bano abatapinga ku masannyalaze go. Kale bantu bange abagala okugenda ebweru. Staff ba Uganda Limited yegamba nti akasente kooteekamu nga visa kuli mu ngalo mwebale kutukkiririzaamu bannamwe bwe mutusindikira mulaba batambula n'abakyasigaddeyo nga baagala okugenda ebweru ku noti 7 nya noti 62684 oba noti 7 ogenda kuba tufuna butereevu twetaaga abawala n'abalenzi ogenda okukola mawanga nga Qatar, Kuwait ne Abu Dhabi ne Dubai twetaaga ba waiter ne ba waitress ne ba kirina n'ababalenzi abasobola okusindika emigugu ku kisaawe n'abawala basobola okwaniriza abantu ku kisaawe sala lava milioni 1.5 paka milioni 3 bakusuza bakulisa bakujjanjaba ne vacation buli mwaka. Bantu bange interviews zigenda mu maaso mutwettanire tubatwale ebweru mukole. Ale ni kulikayo mu byonna ebyakutuukako naye okukubeera kukula. Aya fiti go bimanyi. Yes, beera kukula atayitaako mu university tosobola gamba nti wakuguse. Okay, kati n'ensonga yange. Yes. Kati kugambire wano. Yes. Kati minisita abavubuka. Yes. Deposit taga mu kaseera kano obeko otuusiza. Yes. Waliwo obusonga ovudde ku nsonga ez'abasibe oba enkulumu. Nate waliwo obusonga bunene obwa bulijjo buli mayina n'osanga omuntu bamusibye emyezi 6 nenga alaga engasi ya mitwalo ng'eno oba 5. Yes. Mitwalo 8 kimanyi ensonga eyo gimanyiiko. Ambade simanyi bantu bangasi ne bagamba aha waliwo ne bana abalala one ka case ke bayita public nuisance kasusse kasusse nsonga zange zisoka ngenda kola operation gye bayita empty Kitalya and Luzira prison. Abatembeyi bonna abaana bakwatibwa nti batembeyi batibwe kanchalenjinga nyo public nuisance njagala abo bonna abatembeyi abasibwa nti mutembeyi batebwe kubanga bali tebaba bali mu kuyiriba. So wemanga sibawadde duka bakolera nga sibawadde mudala mu katale we bagenda kolera n'abateeka banaalisa ki abaana ate nga nabo bana Uganda. So ngenda kwogera n'omukulembeze w'eggwanga mugambe muzeeye komera ligidde basibe naye abasibe abaliyo si batemu nti bamundu nebe bana abaana be bakwata kukuba abakesisi ne babasuula ku steolo ne bamugamba fine milioni 2 oba mitwalo 5 nga tagalina ate nga bamaze n'okuwamba emberengeze n'emyembe gye bagiridde abakesisi ba enforcement ne bamuweereza Luzira ne bamusiba ate gavumenti nesigala ng'ebaliisa kubanga government tonoona ssente tuli mu kuliisa abantu ababadde bali mu kuyiriba abandi badde basobola okuliisa gavumenti abandi badde basobola okuliisa n'okusulira gavumenti omusolo kati ate be basibibwa tukiriziganya naawe president wa Fangon era ngenda kwogera n'omukulembeze w'eggwanga kale nze ensonga zange ezo nenga nange nze gya mu kalulu akabwene okalabba ngenda kuwagira akalo oyagala okusibwa president
ekifo ekirala kyonna ngenda kuwagira. Nane kwa president atusobola okuteekayo ekijinji naye ng'era kakati bwesigala ng'oli president wa Fangoni naye ogyonyenye ku bwa meeyo obusobola tutereze ekibuga engatto oba tugende Makindye West onawo Makindye West osobolera ddala bulungi watono mpozi nga bazigase east ne west katona ako nenda katika bakobwa wa Kampala Shami Malende tumugyeko tuteekewo gwe obeere sawa Kampala ng'otwala abakyala n'abasajja nga bakyala no fit naye kali kanjiye kandi ekifo ekinjamu naye nga ekyawa yonna akalabba kenyenya nze nja kuwagira sigenda kufa ku kibiina ky'olimu naye nkulaba oli hasula oli self made ate erinnya lyo olikoze so nze nja kuwagirira mu kibiina ky'onaabeeramu ne NRM nja kubagamba nze ndi wa NRM n'ekimenke namulabe yagenze mu Alliance for Democratic Fangoni kyokyoka yako naawe Fangoni pate eno pate yo Fangoni president ajanga kimenke kati eri just netugira ngabo mind nabaga tulaba bakulako campaign ati tumayi tubaliye fe tuli bakubi bandulu aliwo gwe tuwana abavuma Bobi Wine olwalero baliko mwene yupi abavuma Bobi Wine lero bali bamuwagiddeko twati batujisali en skin linde bamuchawi ojja kwewuunyo babi baba badde bamuwagira kati abantu we bali people like that people don't care oba business ye gwa people don't care tebagala manya as long as tekiri kubo they will give you advice because sibebo Yele bagano okuyimba bote basalwa benyini abakuwaga ngabakedde UCC negano kuwa ekipapula police negana bote basalwa basigala balya bo business zabwe bote bafayo kati ze byenjize munsi wano zeno social media anjimanyi bawa gabano sabula sebo vuma junior gwaliko bivume salongo kasita bitabuka ku police ogenda yobogo wano oba ne 50k followers police lwe kwita ogenda yobogo nenga bu comment bubadde bungi sabula junior abo basobola abo tibaina manyi ga kuyita kasita ndiko ulira statement bwezityo abo junior tibaina na manyi ga gambako ngotandika okutamu ku bigere buli wobera ku live notandika owulira ebyo bi comment tebalina kye bagamba ogamba bagala ogwe muliro abadewe abagala byononese wano ku social media tuwagala byononese wano wokera notekayo embaga teri agi commentingako wano wotekayo ennyumba gyomaze okuzimba teri agi commentingako bakwatire mu lodge bakwatire mu lodge ojja kuba mufokke babuuze nze abana Uganda tebaagala obe bulungi gweteka emotoka empya wakagula ojja aba ne views ntono tebaagala biraba ebyo bibayisa bubi tekayo ennyumba yo gye wakagula comments ziba ntono those things hurt them tebakwagala kulaba nga oli waggulu wano mu Uganda buli omuntu ayagala musinga teri n'omu ayagala omwabiri waggulu wa munne batono buli omu ayagala obeere wansi we kale wakola gwe ng'oli muyimbi nti fina amasanyalaze akuyise UCC ekuyise poliisi ekuyise kyebasooka okugamba abo tebalina buyinza tebalina buyinza abo naye nga biri bitongole bya gavumenti era nga byateekebwawo gavumenti kuba birina emirimu gye bikola wano teri kitongole kitalina mugaso buli kitongole kyolaba mu Uganda nga gavumenti terina kijjawo kirina omugaso era tewabanga omuntu addamu kulimba nti abo tebalina buyinza era teri kyebagamba every institution you see here has a mandate
why it was put here. Authority tebagidduka. Munsi osobola okudduka ebintu byonna naye obuyinza. Kati mwe muli kufiina masanyalaze. Fere tuli kufiina, tuli ku kitongole. Teri muntu gwe bayita n'agaana genda. Meeting newe baya kisirwe etya afazali otumayo omuntu. Tewaba kitongole kikuyita mu Uganda n'ogaana okgenda. Kubanga oba ogudde mu katego kennyini ke baagala ogwemu. That is a trap. Wano yose itaba YouTuber. Naye misinde ejibaawo. Yose yampise. Yose agenda akankana. Omanyi yose yapandikidde. Benyine kati be bagamba nti mboli wa amaanyi. Bagala bakube. Bakuteekayo bakube. Obeere collateral damage. Munsi tukkirizanga kukozesa. Oba fiina masanyalaze ne Dikenzo balina olutalo lwabwe gwe baliki. Buli omu alina gy'alipootinga. Kati nze nyinza okuyingira mu lutalo lwa fiina masanyalaze ne Dikenzo. Abalina amaanyi be balwana. Tokkirizanga okuba topiki. Gwe boogerako. Nakuteeka mu kamera nga gwe substance tokikkirizanga kibi nnyo. Never allow to be a topic of discussion. Zijubula nafune bizibu ne family yange nasirika. Kasura kukiriza family yange ebire topic of discussion chinzi kakanyanga omuntu. Bali bawebulanze. Tochikirizanga omuntu kutuliza mu kamera. Kakati Junior don't allow to be discussed, to be the substance. Chintu kibi nnyo. Unavinaga kakati mukazi wo akubuza atya ku family yeye ngatajogerako. Lwaki eyo kyayagala mwogereko kati nze nabitegeera nze guno omuzannyo ngumanyi. I know this game nze kyetegera social media ka eyantendeka yali mumanyi. My dad was a senior in media. Tokkirizanga kubeera center of discussion boogere ku balala. Temuli kirungi kikirimu bakuweebuula kati eyakedde kati ogenze kwetonda. That is a statement itself. Era kati bwe mugenze mengo ne mwetonda bafina masanyalaze basanyufu bawangudde kwa bo bagamba yabadde yepanga tagenze eyo kati bo bawangudde bali naye naawe kyobakoze okoze ekintu ekyamagezi wadde bali bafunye wini naawe ofunye wini kwa olaze nti olaba balamu ye muntu wane yategeera amawulire. O Minister Balamu ajja n'ayogera mukama wange full figure naye nga full figure mukama we. Ne Balamu wabayogera olaba omusajja ow'ekisa. Bannange turespectinga abantu abakulu. Ningu olabira ddala bano omuntu ono wakisa. That is the art of media. Bojjanga okwogera mawulire ng'oli mu nsobi bamukakamu. Toyomba. Bobanga mu bizibu ku social media toyombanga. Do the opposite. Ensi bwe kusubira ati ogenda vuma tovuma. Bado baketina ye. Tubadde tukasubira kanu kajuni ati kagenda bavuma. Gwe kola kye batasubira okole. Genda wetone n'okufukamira ofukamire. Tajja kwetu. Bogero n'okufukamira ofukamira. Wano ku social media okola opposite. Bo malako nayo. Gwe kasito bake teka stajja kujolaga. Kati singa mwagenda mweyo meeting singa byagwa. Kwa mandi badde mubakubye point. Timusituse ne mujja. Singa gravity mwagenda mweyo meeting. Mwandi singa byagwa. Buli omu yandi babazeemu amagezi. Kwa kye mwandi koze bali mwandi badde mubakubye penalty. Bali badde tebagala mujje. Kati muze. Munsi kolanga opposite of what society expects. Bano bakadama bakubandulu. Bakuwaga bakulimba. Abantu balina obuyinza wano. Abasinga okusiba abantu wano be bantu bonyoma. Oyo full figure yakasiba abana bameka.
omanyi lwaki abasiba bamunyoma ekyo kifulu figa gwe golabanga atalina buyinza wabayo omunene abo muwozeemu. Don't underestimate people. That is a weakness. Togezanga n'onyoma omuntu gw'otamanyi ku kiki ky'asobola kukola. Omuntu bw'akweyimbangamu sooka otte ku bigere osooka onoonyereze lwaki omuntu ono aneeyimbyemu. Nze waliwo entalo ezibeera wano ku social media n'olaba omuntu ng'akuvuma naye nga waliwo eyamutumye. Kati nze nsooka kunoonyereza ani anvuma omutuufu, ani gwe nnwana naye. Nze Junior siyingira mu lutalo nga simaze kumanya ani alulimu. Gobeera eno olaba omuntu akukumidde live akuvuma naye ng'eri wali ateekamu ssente. Kati nze nsooka nnoonyereza ani anvuma. Funa omuntu bwesinga bugologosi batume. Nga omuntu n'omugaye kati n'amaanyi agajjawa. Bugologosi waliwo ababuzanyisa. Ne mmanya oli ateekamu ssente kale. Nange ne mulinda. Omanye entalo za social media omuntu tomulumbira waawo. Ffe tulina abantu betwatereka. Tulina abantu betwatereka nga nseka naawe. Era nga bwe nkusanga nkubuuza naye nga nkulinze bulinzi. We banaakulobera bwe papa. Nkwe ne Junior ng'avudde nali nakulinda dda. Nze tatange bino bye yansomesa. Entalo ezimu tebazirwanirawo. Not every war is fought at that time. Ate musimanya ng'entalo z'olwana ne z'oleka. Si buli lutalo nti oteekeddwa oddulwana. Waliwo entalo mu nsi z'olina otunuulira n'olupimapimamu n'oluleka. Mu nsi kasita weeyigiriza entalo ezimu zireka noga olusijja ddulwana ojja kufuna emirembe owangula ennyingi. Naye buli lutalo oyagala olulwane. The best fighters are not the people who fight most. They are the people who know which battle to fight. Abalwanyi abalungi mu byafaayo si be balwana entalo ennyingi wabula be bamanyi lutalo ki lwalwana ne lwatalwana. Omuntu ayinza okukunyiza. Si buli muntu tyakunyiziza ovaayo n'omugamba nti onyize. Ekyo nakyo kiyige mu bulamu. Si buli woba nti onyize olina olaga abantu nti onyize. Abantu bangi baseka naye tebaseka. N'omukola ekintu n'asigala ng'aseka naawe naye ng'ekimuli ku mutima. Naye kati buli we bakunyiza munyizizza nze temumanyira. Ensi si bweriyo. Not every time you have to show people that you are not. Tubulaze bwenyiiga nseka. Ubira unoseka naye nga oli munyiivu. Kati mbiseera ng'onyiize. You see, mu nsi obutabaako kyokola kyekyo kukola ekisinga obulungi mu some circumstances. Not doing nothing is the best thing to do sometimes. Nzo omuntu wajja wano bajja ne bagamba ebintu gundi yakogeddeko bw'ati ono yakogeddeko notabaako kyokola. Wabisiri bimu obutabaako kyokola kyekituufu okukola. Not every time tujja kubaako kyokola. Gundi yagabe tolina maanyi ono yagabe tutegeera oli yagabe do nothing. Ensi tugiraganga kyoli. Ffe kituyambye bantu kutuzalawa. Munakutuyanaga kajjuli yatekalina kyekali naye n'okola emikola abanene ne bajja.